mu biseera bya Aigigi Kamya Betty whistleblower bateekayo okwemulugunya kw'obuddu bwa ssente Parliament. Whistleblower ne bateekayo n'okunoonyereza ku AAA ku nfuna ye nga baleese example y'ennyumba gyalimu eyali eya Karim wano ku Fairway Hotel. Yes. In between wembuuliriza nengwa ku kiwandiiko nga kuliko advance ya payment 11 billion obumbya 11. Yes. Naye teziweddeeyo abanjibwayokko kati Kalimu olw'okuba mumanyi mukubira essimu Kalimu Hirigi omusajja ono omukyala ono wamugize enju nanga nti oyo mupangisa ne mugamba ate enju endagaano gye ndabako 11 Siraje envaako kamala okuva ebweru ndeka kudda kati bano abalala babikuba mawulire nga tebafunye story yonna omwali General Bigirwa aba whistleblower mwali Francis Matovu gwe bayita Buto omusajja wasajjusa yes mwalimu wa New Vision omuno wa Red Pepper Moses simanyani mwerabidde Molondo si Molondo alina TV gyaliko kati akyaze host n'abantu bakyaza bo babachunya ne era si Molondo abamu baba compromisinga ne badda side ya Anita naye story yo nawonera watono okubayera omukubirwa kutte bo kiki bakola ekyabakwasa whistleblowing naye nga sibe baali bateekwa sibe ekintu bakiforwardingayo whistleblowing yalina gundi yali amufunye Betty Kamya n'atawa gundi investigator state attorney fact si kuba gwompa forwarding sinze ekitandise baba banoonya wekivudde kati wekiva yali anoonyeza nagati sobola kusinga musango guno kuba Aigigi yakikoze eki akiganidde Aigigi akiganira ku compromise ya AAA state attorney agamba tujja kugusinga bakanyane kati adobo yali DPP bagati oba tunawanga tugutwale muki fe tugenda maaso n'omusango tugende maaso n'omusango era ngamba abali babuuliriza nti senga mwali munkutte twandibadde tugwisa bweni kubaze nali nina facts okusinga bali ba whistleblower abamu ekyokubiri Kalimu ng'omuntu amanyi nali mulondeddeko omwana we ono gwe yali yazaala mukyala n'atagira bamuyita Eddie yasiikanga kuno Mberenge nga naye mpulira bamuyita mwana wa Kalimu kati abo boosomye bonna abakulira Chris Obore majority ndaba bava wa AA okusinziira ku investigation eziriwo baali conduit za ssente ezikola zibbibwa ate tezinnaba nina ze batataddeemu muno nzize nina list ate sinza zoogera ku mpewo nga sinnaba ku azinsindikidde sinna verifying oba ntuufu naye nga era oyinza okusanga nga mu amendment nga zeeyongeddeko obungi omusango gujja gukula ate mulimu bye bamentioninga abasukka mu 10 abayinza okwegatta ku Obore Chris Obore ate eyo technical team yokka eriyo political team egenda okujja leka ba technical bo bakwata ku cash era be bazitambuza yensonga lwaki bagamba nti technical person hands on gwe politicians eyes on buli omu alina kyakola ku ssente za gavumenti gwe minisita tozikwatako PS azikwatako ate era yazikuwa oba ozimusabye ayinza n'ogaana nakkiriza so obuzibu buli naye ez'abano abamu ku bano zigenda ewa ekigambibwa nti zaayitanga mu bano nga tasobola zonna kuziyisaawa muye ekyokubiri nga waliwo embago ku nsi ennene eri bafiriizinze ssente ze nga takyasobola zongerayo nga zirina kubeera kuyita mu bano kugenda mu ttaka kubeera mu sideboard nga bitabo kyovola abaali basimula n'enju balabe oba ziri ne mu ttaka yalina sente nnyingi nga bazisubira ne mu ttaka nga mweziri ate yali ezize nga talya mu nkukutu ayogera nina mujye mulabe ekizimbe kyange n'abatwala ebukedeya ekizimbe kifaanana kya State House mujye mulabe eddwaliro mujye mulabe essomero mujye mulabe emmotoka paka
bwekyabayitirako ng'aleese Lois nti omukazi atabusi ne taata gyatatuulangamu n'emyaka 5 mu gumu naye sigirabanga sigituulangamu kaakati eyo ye menta we eriyo abantu ababbi Uganda nga basinga ne triple A obubbi nga babbi nnyo naye nga beekuniza naye mu kwekuniza kyogamba ejijja abatabamanyi ayigigi ate abamanyirawa nga tategedde yanyini kyo nanti kati nga bwe tugambye nti nno nga tutunudde nga tulimbe ebizimbe ebiri mu Kampala watu wazzeewo musango nankayana tosobola kumanya nnyini byo banyini byo babirambula kiro nalaba Drake Lubega wano nga bamugamba nti alina 27 mukazi bwe yagamba nti tugabane nze nasooka okukola naawe capital tugabane twalako 10 mutufunira 2 bino ebirala by'abagagga baabyo kati okujjako ng'omukutteko Drake Lubega watukola bubi okujjako ng'omukutteko twali tukwesiimisa mu bugagga nnyo watukola bubi baamala Drake ne Yanga baamala ebbanga nga balwana ne Muhanji omugenzi nga Muhanji akiwambye through basajja balaba agambi asolooza nabukeera nange batutte n'atuwa ku ssente tubikube ne kyenva mubuuza nti ssente zijja kuggwako kyekiraga nti ebizimbe bibyo ani gwobuuza ku bonna mbuuza Yanga Matovu Manisuule nangamba nti gundi deputy attorney general yatuwa ebbaluwa ye fe bannannyini nemanya mpaako kopi nampaako kopi ngenda okubuuliriza nga attorney general yaliwo akola ne Kasirye yagamba bali nti yawandiise naye byawandiise ebifu temubikkiriza si bituufu mbuyaga kati bano ne basolooza kyeva ngamba Yanga nti ngenda bakolera shortcut mpe milioni 4 Yanga Matovu ono waffe ngenda gamba Kadaga abawe ekizimbe ekyo ko muwala wa Yanga nti oyo mubbi agala tubba president atumye atemwe mutu ne mugamba mwebye mwangama president yabawa zali minutes nga obulayo lumu abantu ba Muhanji bamukirize musasule Muhanji nafa kati tuwaliwo kiraga nti Muhanji yabawa Yanga naga nti nze kanzibirire obonzi Yanga olaba yakuwa ssente milioni 2 zizo yakuwa 2 milioni 2 kunya ngenda ndaba John Tamale mutabani wa Tamale Junior Tamala nga nsijja bakolera ono ku parliament banziba mudiwe mu milioni 25 ngenda ngamba Kadaga daga naga nti agenda ogenda Tamale kumbe nze nvuddeyo Tamale simubuulidde bwana sooka eri waliwo omuntu alina omukono nagaye politicians and so on kati naddayo wano nga onakkiriza kati nadda buzi wa Yanga nga mugamba nti mwali namusanga ne Drake wali sente z'omusajja milioni 25 aganye okuwandika naye omukulu akkiriza okuwandika okusayininga ne baga nti twazirya ne bakakasa ebyaddala gy'ova ne baziwona omusajja yali personal assistant political assistant wa MP we Zimbabwe ani wa Sam Kuteso wani ase Sam Kuteso nugubaka kubayo jeno gwe yakajjayo mutegedde gwe baziwa nazitwalayo munaku 2 ebbaluwa yali efulumye owase kikubo speaker agamba nti deputy attorney general bwayogera abayogedde office temulina buyinza buganda kuva mu bizimbe ebyo awandikidde abamilitary awandikidde poliisi ayigipira ne bavaamu nzirayo okuwanja bbiri zange nga tulindeko abasajja abakuumidde wano ebbanga tumale basasula tumanye n'ebizimbe byaffe ebyo totala n'ekiri ekirira ekitunudde mu hamu n'ebizimba ne babimala nakati tebamusasula Yanga takuwanga ssente musajja wange Yanga Matovu Manisuule musajja waabwe Beka yannunanga yajja ne bafuna ekizibu ewakiso batunze ettaka nyini yagenze ebweru ate omuntu yali omusenzi aligaaniddemu mbu yaziikawo abantu Bonify Dutchpant n'ebitulakita babitutte ku poliisi ekakiri nanga nti musajja yatugambye jangu otuyambe konze akugambye yani nti Yanga konze ngenda mukolera ku bwereere kasasa sura bbiri zange ziri kashi ekigwa kitya yazisasula ne muganda ekugulawo file 10,000 nasasula 10,000 nimbakolera mu wiki emu ne mpandikira beti kamya yali yigina omusajja ne bamusiba ne batwala ekizimbe
nga byabwe so nga byabwe kizibu okumanyani na nnyini bizimbe okujjako nga waliwo ebizibu era abagagga tebaagala kweraga nti waliwo tulina kino tulina kiri gwe bateeka ku front line gumanya waddukanya ebintu bye naye Anita Among nga bamulembeddemu nnyo nali mmanyi bigenda kukoma wano kasita oboth alayidde palamenti agikutte mu Anita ngalo Among zaagaba mu palamenti ey'ekumi n'emu ezimu pulezidenti abadde azimanyi. Ki kyotegeeza mu kuzimanya? Waliwo projekiti ya obutayongerayo okulenyiwalinga Bujagali. Abayimpi nga bagaanye. Pulezidenti yakubira Tayebwa. Namugamba kiteeke nga priority. Eyo issue erina okukola ki? Okuyita. N'akiteekako any other business muwanga ono omusibe ajja bagamba yali Buganda Caucus akowunga banne nuupu mujje tuzize ekintu kino kye eba namuga gwe kino kintu kivudde abaavu kiveeko wajja wensika nga bamanyi bagenda kukisikiramu mwe mwava miliyoni ezo 8 n'aba NRM zibeegana kuba NRM nga Bujagali alina project Bujagali Damweri president kiki yali afunamu nnyo yali ayagala yalinamu interest egende mu maaso kati NRM tiwali yaboogerako nti baazirya naye bakiteeka ku nuupu opposition kuba ekyo kikennembi tegeteekwa kunuuna ku sukaali okujjako ng'omulisa awo n'otasiba gundi sugar bowl bonna baazikkiriza nti baazirya okujjako abatono nuupu waliwo abataazirya ezaana abaavaayo baali 3 Kagabo n'abalala 2 naye yazizaayo mu kaashi yali Kagabo principal ng'amugambye genda tujja kubaakinga obuli bw'enguzi tubulwanyise kigulewo n'akigulawo yatuukira wa Lope yali Honorable Mpuuga Mathias Mpuuga simanyi yazikuwadde abasirikale bange baabo bakuwerekereko genda ewa AAA bwatuuka n'amugamba naye gw'oli MP wange wano kasikumanyi okiikawa Masakane nveyo bukoto namugamba kale zitwale Waigigi ekibuuzo ekyettima ekizibiti kiri luddawa nti wazifuna zasibira mu ofiisi ya Waigigi kati onazze wanjawulo kwoli alina n'ebizimbe byamaakinze nti ekyo n'ekyo twagala bibuulirizako tubitunde sente zidde mu gavumenti Betty Kamya yali bw'abanga yakoze thorough investigation eno nga gavumenti teekubeewo tawulo ku bantu abamu ojja kulaba abantu abawera 8 mu palamenti nga bannabyabufuzi nga bali luzira gavumenti bwetakiyingiramu negamba ojjukira ekyamabaati kyali baminisita nga 25 gavumenti nejjayo okyali kijja sipiika yennyini triple ebiseera ebyo n'agamba nti buli muntu yeetika omusaala mugende mufwe pulezidenti bwe yavaayo n'agamba buli muntu agazzeeyo buli eyagakwatako kira muntu Amongo yagagula emirundi egi 2 yateekayo vocha sente ne zibula vocha n'ebula namuga tosasulanga nga gaguze mitwalo 35 namuga kati gaali nnyo gali ku 7,10 ate nga bagamba olina kuleeta gana ag'entinda tetwagala malala agaliko ne siiru n'addamu n'asasula ali mu buseere omuntu yekka gwe nzijukira atasasula yali Kadaaga yagamba nti nze sisabanga kwago nasaba dda abaatiga Health Center wano Soga bwe gaba gababuze bamugagala mugabambule kuba bagateekako dda sisabanga kugekala mojja naye kyagenda okuggwa nga president ayagalamu abantu babonezebudezibwa Kalamoja minister ne deputy we deputy yagendako mu constitutional court bikyaliyo naye ayinza okwegatta ku ngitutu saawa yonna naye nga bagabba ne speaker kati aliko waali deputy yekka gwe saawulira mu linnya lye Tayibwa kati ogamba wano ku embezzlement simanya money laundering mu parliament
tuyinza okulaba ku bantu nga 8 ababaka nga boolekera luzira singa ki nga 5 gali mu parliament ye 11 asatu gali kilos politician ne kilos triple A mukwano gwa Asumani awona nga mukwano nnyo wa speaker simanyi oba awona nange wange ati ngamba speaker abaddeko ate bonna babadde mikwano gwe nja kulaga amazina Bolege yazina nga gundi awangudde akalulu Among nga atudde ku wambuuzizza nti yava atya mu parliament ye 10 ava atya nakubuuzizza eri nti nzijukira waliwo awo olutalo olwaliwo ne bamukasuka ebbali kyekyaliwo twali abantu nga 5 nga tulina ogwa nakyewa political okuyamba ku Kadaga ebintu ebinene nga mutogikwatako nga egirimiti n'ebirala jjukira bamuwabirako naye omusango gw'okubba akalulu awo nzijukira waawo emabegako nga tannaba sipiika 2015 Siraje wali noonyerezaayo looya nga si wa NRM na petition eyo ginjagala okulwanyisa nimwezira omwami bamuyita Lubwama eva Lubagaawo ne batuwa motoka ntugenda tulambula Kamuli Kamuli erina division 8 sub county 8 naye nga buli sub county erimu nayikonti ziri wakati w'omukaaga n'omunaana Kadaga yazireka ngate ziriko bumako obumasamasa donated by right honorable speaker Rebecca Kadaga Rebecca Kamuli ne mugamba oya wuuyo n'okulambula tulambudde naye nkwegayiridde togezaako kukola ki togezaako kugenda mu maaso na musango guno oyinza okuwangula ogwo about staffing ye tosobola kuwangula bribery ku kyendabye ne mu example ya kikulukunyo by dawe kati mutabani wange kuba family ya Kaduna Binadi najiwayo bawala wajiwayo ku bawala babiri lwaki okufumbiza mu family emu nga mozaali wano ate muze bwaba yekwata ajja kukyazala ogambe ne ya sitima ya sitima mugamba nti kasita imamu yaja n'agamba wallahi omusajja yatuwa sitima era tuyamba nnyo okulaba ekiro mulamuzi n'agamba tuyina emisango mingi gy'okuwulira eyo gurawundi ogiwangudde tetwetaaga na kuwulira ndala ne mugamba kati genda oyite mu kyabazinga gwe mukuza omugambe waliwo kizibu kikino mutabani era yamutwala n'abatuuza n'amugamba gwe oyinza okuba wabbye agamba lawyer bakubbye naye ekizibu kya Busoga si bubbi oba butali bubbi ekizibu kya Busoga twagala kifo kya sipiika n'akireeta abozone yawaabye nti singa owangula wano nofukamu MP onootuleetera obwa sipiika namugamba kusasula esente zo bakuliiri zikusaanyize naye twagala ekifo kiri kasitolo kyalina embavu ojja kuddamu bwe baddamu Kadaga omugezigezi yasooka kulaba mwoliwa bintu bite tojja sipiika ono abaddeko kati naye n'akiyiga asiyo bwe yamutawaanya ennyo ne bakweka n'empapula ne bazireeta ku ssaawa envannyuma bamatovu abo buto n'agenda mu kooti nga bamubbye electoral commission nemuyambako okulemesa omusango gwe bwe yaddayo bamulabamu nagenda okuddamu mukubiri okomawo ovuganye triple A naganda bivaako byobufuzi ndi ku birala yajjako n'akolako n'agamba nti ye wa luganda lwe abo balala ate wamerukayo abantu abapya obu n'agamba amuzadde naye nga azaddemu kuzire mulala n'amugamba tali mu voters register ne bamugjamu naye ng'azaalibwa Bukedeya so ekyo ekigenda okutandika wano pulezidenti ayagala kusooka kumaasa bonna babeeko foyiro bakuteekako mu kaguli akusonyiwe busonyi akusonyiwe busonyi ate bwakusonyiwa ono condition egenda okusonyizibwako nation group national media nti bagenda kuwa terms and conditions z'okukola ki bw'otaweerwa abamu ku basitaafu bajja bakuwa nandi omwenda abamanyi bakolenga columns mu gundi mu monitor yadde tebali muli direct abalala bakuwenga staff olweni TV batukoze batya byonna bijja kubaawo ku mawulire emikutu 7 olumuli simanyi endiro simanyi kompiira bakayita batya
era bwe bityo. Waliwo East Africa, waliwo Monitor, waliwo Spark, waliwo NTV, Dembe FM ne Monitor ne KFM. Yonna ojja kulaba nga Nandu Munda akomyewo alina talk show yagikomezaawo naye byanakubuulira nga si bye biri byeyagala. Anyamala byali era asobola okukomawo n'abeera oli omukambwe. Kubeera uwo yatuukidde okwogereyo mu president okumita snail. Yabadde ali awo obukambwe oba obulambulukufu bwa Andrew Mwenda waliwo muganda we yafa nga mujaasi meja. Kati bannamwandu nga balina ebyobugagga bwe babiguze babiri n'omukyala. Omukyala nga bano abalala baagala bitwala. Omanyi ono yali MP muganda wa Mwenda. Masiko? Aliwo yali MP gwavunaane Mulongooti. Mese Mulongooti. Milongooti. N'abalala nga bagala kubitwala ku Nagundi. Ku Namwandu. Nenyamba Namwandu n'agenda ajjayo taito mu kampuni yabaguza. Ng'ate bamanyi. Kati Andrew Mwenda yagamba nti ebimubireke era mu kuziika Mwenda yakwatako $2 million. Naziwa Namwandu bali abalala bavugo bagenda nago. Kati awo nalabira fairness mbadde ngoberera nnyo ebintu bya Mwenda. Era Mwenda obuntu bwe ye musajja ayiwawo ebintu ku speed entinene. Era president ebiseera ebisinga amuwuliriza n'ajjamu nga 2 naye amanyi speed ye. Naye nga bakugambye ye. Nsonga lwaki ku luno baatabuse kumuyita Sinayo n'akina n'akola apology. Kuba bw'onyiza president oba onyiza n'omwana. Tolaba nga lwabogo tebakwatagana ne General Halls. Mu bintu ebimu amukritisizing nono n'akritisizing. Mu kino ekyakabanda yagambye Kabanda genda mpola ku oli yawasamu nnyinaze. Gwe nkulabi kusanze wano ku lubalaza. Twite njaggi kuwaako. So waliwo abooluganda lwe bakkiriziganya kino kyaffe ffe. Kugano abooluganda bitakina bwe kivaayo bakwata Kayihura tewalaba nga ab'ekisolo nga be badduka kujja wano. Omwana waffe mwana wa ife president ojjanga okusaba akalulu ekisolo tujje tukulinze. Kati n'abegindi baatandise okujja ab'etteeso nalabye Molimolo baba mumita batya omuntu nga akulembedde group wazze balaba obulwadde bali nti ali bubi nnyo tali bubi nnyo tuteese. Kati waliwo abantu abafa n'omuntu waabwe Jimuhwezi bali bamukwata abaabwe bonna ebikungiri baggwayo. Abakiga bajje. Abamukula tebalabikako yakoma luzira. N'aba Bukenya tebalabikako ne yatuuka eruzira. Ku bintu aba Bukenya baliwo nalaba ono sanyu lya Museveni awo ku kooti nganga mufano obutanyagwa omuntu waffe si bangi nga bali kirindi nti balwanirira omuntu waabwe. Era Kadaga bamala omunyiiza ku bya seeki. Musoga yatandika okubuguma nega nti tetujja kugira abajja mu kamyufu abenya embonna babakuba majority babakuba yawonawo yali Moses wafufa magogo ate okuwonawo newe wale omukyala yayingirawo ne babigira na almost najja opposed naye abalala bonna bagwa mu kamyufu. Bw'alaba ekintu ekyo bw'amala omunyiiza namugamba jangu gojja okumperekera nomination kwabiri kwoli abagenda okumperekera nga nominating mu electoral commission. Okumalako obusungu namugamba nti zino genda onoonya akalulu nonyeze n'abantu baffe. Yamu obumbi yanoonyeza abeenya emu n'abanuupu abamukkiririzaamu oba oli wa nuupu era abanuupu baali baagala obbanga guti oyo mulekere. Nalaba nako Kadaga muwala wa Kadaga yagendako wano ku Tare Center bulungi. Owanupu gwe babba teri kubba owenale muwangula mazima n'owanupu wangula mazima. Era abanupu bawangula tebagenda kawo. Era mu balwanirira wano batukugamba nti maama webale nnyo. Basookerawo toba kubaggo tubaye tugenze. Kati abo obasuubira okuwuliriza principal atali mu constituency yawe atali mu Uganda nga balina mama Rebecca. So ekyo kiriwo nti buli muntu alina omukono gwe mu kitundu ekyo. Busoga yabeerangamu bakibeedinda nga boogera baani babasoga nsadu kati mulimu Kadaga ng'akyali omwana yakoze tweet enfu
n'agisiba ku gundi nga naye obamu ne bagikiza ne bagamba nti there is a way ensi bw'erabikanga nti omwana alinga yawambye kitaawe akola byayagala orders commands there is a lot of authority gy'olabanga the son yatuvugira ddala waliwo ekirowoozo ky'olabanga omwana alinga ateekateeka mu bigambo mu bikolwa abantu bannayuganda abasinga balonda President Museveni era n'alayira n'awangula n'alayira naye bitambula mu maaso gundi Pierre Yu ewambye NRM Pierre Yu President tweet yateeka okuba yagirabiraga nti ebigenda mu monitor byonna bimanyiiko era monitor bazze bankola kino era nze nagigadde ekyakyogera nga tweet emaze okulabika naye the fact is nti Pierre Yu okugamba tujja kuyambako triple A ne double I mean ne Tayebwa okubeera speaker ne deputy ekyo kyaliwo nga teri akiwakanya President lwalayira Kabanda lwajja n'agamba tukyusizza tukoze yuta ekirowoozo kikyuse tetujja kukolagana namugira triple A tetujja kuwagira Tayebwa tujja babuulira ekiddako naye bo tubavuddemu wayitawo akaseera kano n'agaka twagala double O yambala gwogenda okubeera sipiika Tayebwa n'asooka asirikira nanganzi bannaye mbadde banvuga buvuze ekigendo gamba musonyiwe double O n'asooka n'agamba abyo byayenda bandaba birabe sibimanyi nako nze siri kakati effect eriemu nti president ne omwana baagala nnyo gwe bakuwa ekifungo kakasizza be bakuwadde so sigwe nti okinoonyeza muntu oyo zo nti gwe wakabi Kadaga yakigezaako afunye ku busente afunye n'abamugamba oli presidential material n'akyegaana yatuuka ekiseera n'ayita ekyeggulo nga bagenda kulonda speaker ng'enkeera ekyeggulo ne bakirinnyamu ebigere tekyaliyo ekyakadaga ono n'atayiga naye yabadde afumbye ekijjulo asinkana abasinga bali naye bakirinnyeemu n'atayiga ekyokubiri ye ate ayiseewo n'ewa Kadaga ye speaker yekka aguliridde okuva gy'ava mu constituency paka ku Arua n'atandika n'okuteekamu abantu be naye nga talina district constituency gy'atatambudde mu kulonda kwa president ate nga yasookayo ayogera ne ba local leaders his excellency jangu oyogere abamu nga abakuba enkokola waliwo yakuba enkokola tayamukuba muleke takuba tayagala mwongere sekani tebamukuba ku nkokola kakati agenda okwongerako ekintu ekizibu president asoma mu layini zo agangenda kuleeta biiru nga president tumwongerayo emyaka ne ba leaders abalala gibeere 7 naye nga fe tumulonda abaka bamulonda already president nga amaze okuba gundi Kadaga nga amaze okuwamba parliament yo Anita Among yagiwola buno busako buwola bugobye banka bigobye mubonyabonya abantu bange nga yalina se bana balonda ye kulira abasasanya yakulira budget nga buli ayine ebbanja gagwe jangu gwe nkuwadde trip genda weesasule gwe zinoze kusasudde n'abandi badde bamukuba direct nga tebamukuba sekikubo yajja nga agamba nti babbye ssente milioni 5 mpuuga tumufiirako naye nga zimuwadde yakulira gundi yono ogenze n'oleeta ati yawaayo yekka n'akitwala eyo nga batandise mobile parliament aga nti kino si kyekifo ekituufu tuddeyo e Kampala obadde e Kampala naga over my dead body tojja kuyisaawo kintu ekyo gundi nga bamugamba naye muteekeko tumusensalinga erumu ngati oyo mumuleke kati abadde n'obwa kingi bwe nga president amaze okumutemako ebiwawaatiro kati najja ku mavivi asobola omusonyiwa niye omwana tannamusonyiwa ye taata wakukuba n'akumala taluma ono ayagala ate kusaanyaawo taata tasobola kwogerako na mwana ayogera naye okisaanidde naye waliwo wagambira nakuwako akatambi agamba abaana tuzaala bazaale gutobeeranako na mwana akulalukako nga wa myaka 14 tuzaala mu mubiri kakati naye akubuulidde nti alina waakoma
era wabanenya agamba tweet ezo ziyitiridde naye waliwo byaleeta nga bituufu tolanga avaayo ku Kenya yeetonda n'avaayo ku America neyeetonda naye ate akimanyi nti mu buyinza yakutta ekintu byamukwatiridde tasobola kukola ki muvaamu naye tweet ezo bwe zinaagenda mu maaso nga ku speed gye biriko kuba kati y'omu ku mu Uganda asinga okulabwa azihandolinga bw'atazihandolinge bulungi zezimu kuziyinza okuleeta ekizibu mu Uganda. Tweet bwe ziriba tezitunuliddwa bulungi zandivuunika beera kiriya gwe bw'oba osoma tweet nti eno erumbye Katikkiro eno erumbye Kabaka batono nnyo abamanya nti eno tayinza gyogera bw'emala okusaturatinga for some time naga fake ignore eyo si yaffe kati gwotegera otya oyawula otya eziriko MK eno ntufu eno nfu ogenze n'oyogera ku Mathias Mpuga tomulabako nga ali muwali atunnyonnyola ebitaano bifuna otya okusinziira ku kisinde kye engeri gye kyalemwamu okunnyonnyola sente ziba bateekako nti baazifuna ewa president nebulwayo waddi awangula ekifo mu bantu ba bulijjo kikyaliko naye wa Museveni akyali loyo tayinza kukkiriza kumuyuula nga waali era walaba abakomishona baliya bagamba muve mu lutalo olwo mubavoyeko abo bakomishona abana naye nga nabo baafuna ebina nagamba mubavoyeko toyinza bakomyawo kati akuleka n'obatwala ne mu kooti ye n'afuna engeri gy'abasonyiwa nga bwe yaleka ab'amabaati ne babatwala bonna mu kooti n'agamba munywezeeko abo abalala ne bavaayo ow'ekayunga gubasanga nga mulimu n'embuzi akomeredde lugoloobi ye yasembayo okusonyiyibwa naye abagenda Kalamojja Gitutu n'oli Gitutu ne munne Nandutu bali ku Kalabba yadde oli akyali mu Constitutional Court ayinza okugenda so akuwaayo nga saddaaka omuntu ogwo n'akuta so gundi ali safe mu bigambo byo Mpuuga ali safe ewa mukulu ate ali ku mmase ya mu president bangi abajja naye nga singa ayijiji bamugamba gwe teri akuyingirira parliament abalimu n'abataalimu bagendayo mu kooti bagenda ne baddalingi nga gabadde mateeka gabannammeere balaba naye kati wano tolinawo balaba yabalabako wano ku charge sheet endi ya case nzibu ate bona abalaba abamu bajja kwogera bingi bakwisa obole bagenda kumaliriza batya gwenga omusango buwagula byemu ne manne lero bamugoba mu parliament yaddayo n'asekula ebino eri mu kyalo yadda mu kyalo kubanga contract yange ne parliament yali ya myaka 5 kadaga n'asasulako sente za myaka 2 nga ziri subject to renewal bweziggwako nga tebansasudde ne bagamba BBS nansasula commission wange sooka olinde basasule ne basasula kati gundi n'agaana Chris n'agamba abo tetwayita mu PPPA temwayita mu mitendera mituufu tuiteekwa kufuna contract n'amuyita n'amugamba wayitawo okujja wano wayita mu Kamooli era oyinza okukayita mu Madda eno program njagala n'agamba omukulu gwe wayita Waiswa n'agikola ki n'agiteekako kati Waiswa n'amugoba Kadaga n'agoba Chris amugobera ki Kadaga yagobera waliwo ebintu ebirala nga qualification z'ekifo na biki bw'atuuka mu kooti naye alina kiyalina kiyamukola kyali ki okutuuka okuba era Kadaga wakuviiramu ngoba mukyala muzadde arrogance yo ye kugoba naye nga banja bakolanga arrogance ne beetonda ala niyo yamunyiizako nga takyamu ne bwawanika tamuwaki Sewanya na Makinde West Kasozi Ibrahimu yamutwalayo afukamira amugamba maama mpola kati kwolwo nange nali nzize kulaba maama nga waliwo bali mpinga 10 omukulu handola wa honorable speaker n'agamba tagenda kulaba muntu speaker tagenda kulaba muntu n'omu mugende Kasozi n'agamba otulabyeko nnyo gende muganze wake namukubira jambo twali tuli awo nga Kadaga agamba nti siraje yekka yabajja bantu mikyaje bwamaliwa ngenda kisaati waabwe ne mulaba ne nvaayo
sente zampadde nga tezimmala nfunye ate taata mulwadde ate oli abadde osasula balance afunye stroke nenzirayo namusanga afuluma bano ne bagamba tojja mulaba wamulabye edda bazira n'agamba abadde naye ne mukuba akaava n'agamba oli nti oyo mu sente weziti naye azisayiningire n'azimpa ago ge gaali egamanyi alina amaanyi agasonyiwa yalina noono agalina naye ono ajja kgenda oyinza okulaba ku Anita Amongo mu kooti Uchejja kuba gavumenti ekugamba nti yowaayi enguzi tetugiyogeza mu bigambo ekyo n'ekijjawo naye tojja kumulaba naye taye bw'anaamalako nga tayitiddwa wadde ye kyogamba ofiisi teyayinaako kantu n'akamu ate agenda okubinoonyereza yaani era ku instruction zaani bagambye nti IGG aliko yagenze n'anoonya ebya sipiika bamuyita buyise naga gwe I want report ku dakiika so compare entonotono then oluvannyuma enene onaagireeta entonotono yagiwa poliisi n'ekola ogwayo amagye ne gakola ogwayo kati enene yene etandise okujja erimu buli omu ze yafuna details ezo tunaakola program endala jazikuwa kuba sinafuna verification yazo nnyo obutima obutaagaliza bwaki ye yalwana bameka Anita ndabanga gwe balwanya ekisusse ekiri yalwana bameka n'alwana Kaddaga n'agala n'omumwesimbako wansi mu makaage n'aleeta nyegenyege n'agamba over my dead body tojja gikola naye yalwana abantu bangi prime minister n'ajja n'agamba nti katuggyemu ebibi paka n'oli omukazi n'agamba nti wamwe temukola bimansulo lwaki ewaffe kimugaana this is an annual event ate leeta ssente kati pulezidenti olw'okuba alina amabala abiri yakukusa ebbaluwa n'agiwa Kaddaga n'agamba nti pulezidenti akkiriza this will be an annual event era kati omwezi oguwera ogw'ekkumi hoteri ya Kaddaga ebeera full abafikawo ne bajja wano mu kibuga Jinja omuntu asobola okupangisa ennyumba emu emyezi 6 naye nga bagenda gibeeramu which says kyapati ebadde ku 10 n'egula 3,000 that is an annual economic event newenkwadde eri ku road so ekyo kyo naye yalwana ku bantu abawera bangi tewalaba gundi zake kooti teyamugamba agende afune ekifo n'amugwana kuba commissioner alina balwanidde ddala bangi ate alina bangi bayambye nga naba opposition mwebali alina mobilization egyakoledde president Museveni Museveni agimanyi ate ayinza gifiirwa kuba wagifiirwa bwati n'amuta wholesale amanyi agenda kudda ku side eri tajja kwongera ku mobilizing ate Museveni amanyi number is power yes amanyi number is power tasuula muntu lugenderezo bwakukasuka era akulonda wanda bakati baagala mutwala yakasuka mbabazi n'amugyayo omugenzi kateegaya ono yagambye ku tweet ye yasoose ani agamba triple A nti mu condition zonna ngenda kubeera royal that is enough ku president Museveni kyo kimumala ekyo kimumala kasitogamba nti yegwe era yali yakikola dda nti yabatuuka ne gundi yagala sijja kwesimbawo ne bamugamba nti ngamba yali ojukira yabagamba yakola Trinity ekyo yakiyekola dda nga royalty n'abaako sente zatwala nga ukulu tazimanyi ate nga nyingi akuwadde 1.8 ogenda okole campaign mu Seeke n'okozesa 68 billion oba ozigyewo lwaki yagaana ba Sudiri okuddamu okupangisa ba MP waliwo ekitereko ekyavaayo nga ono omupoliisi yali amukuuma n'adduka nakyo paka mu America kati pulezidenti olw'okuba takola reaction mangu naga temuddamu kupangisaawo ki wa Sudiri yali asensalinga Namuganza n'amugamba omukazi wandimulese muleke naga nti am the third in the country n'omusensalinga pulezidenti n'agaana okumuteerako omukono yavaamu mu parliament nakati yabadde yalina wakukwasiza naye luno yamanya nti ateze emikono emitego egi abakumuteekawo n'obofu yali ono yali amuwangula ani yali awangula Anita Amongo mu bizibu byonna byonna asonze kwa both Anita n'awangula yandiwangudde yali ajja kuwangula atya olanya bwafa yamuleeta mu nkwawa nga yeyo ono yaguze edda Seeke omuli ne Haji wange Kigongo Moses bagati tulese presidenti sekandi yajjanga vice ono naddako Kaddaga yajjanga vice naddako akati ono azenga vice ono afudde lwaki tuwete maatimamu ngo ono abadde vice wali tugende noono baali bagenda mulangira n'oppose naye nga basalirwa amaze okuregistaringa ne bavuganya abo
babiri basalirwa ne Kadaga baddo bawula ne gundi ne Anita Among. Kakati ye omu ku bantu abamu abadde bagenda n'okubeera private secretary awo ebifo biri awo bw'oŋŋamba nti mukwano gwo bamugize mukwano gwa simwegaanangako Kadaga aliwa basalirwa Asumani yes kubanga nze okulaba President Museveni mbadde mpita wakadaga n'atwala ewa Anita Among. Anita Among n'agamba nti ono omusajja yangamba nti nabba ettaka ebukedde oleese waaki nemuganda bijjanga mu kkooti sagamba nkutwaleyo n'ogaana nemugamba nze ngende bukedde ewafiira chairman nemuddamu okulonda ngentwaleyo sirinda head yange tutunule development zijja zitandika butandisi abaguntu tujja boogerako aba works president byayimiriza PS aba divertinze sente ziyite mu poloti ze baagula bafune sente zibadde 600 bibeere 1.3 abo nabo gye bali era ndowooza PS avayo obusoga gugenda kuseka president ayinza okuba agenda kuba mukambwe kya ssanja kino mukambwemu ayinza okukyusaamu ko yadde alina abantu be naye president kisanja ayinza tusubireyo okutereera buli lwasinkana ba MP na bano mu election wano yazzeemu mirundi 4 alusaka namulabye mukambwe waliwo ak'omunda simaba wakamanyako era kuwakiseeyo yalina statement gye yali akola ng'ayagamba minisita wa wakisa omupya n'ayogera ku luguudo lw'Emubende Fort Portal susuubira kufuna nguzi y'emu ng'ebaddewo luli Katumba Wamala alina kye yakolako kuba yali agamba minisita ng'akyusizza minisita nga luli wabaddewo minisita yes nze sikando gye namanyako entono yali Jinja Expressway Highway yalina okumenyaawo awo ku roundabout Jinja Road etwaleko Nyakaana ekitundu mukyala Nyakaana wano ku Electoral Commission egitwale n'ekitundu already president yakkaanya ne mukyala Nyakaana bayiseewo project 3 asigazeewo ettaka erimu eyali Idi Jennifer Musina mulwana amugyeko lyonna kyambadde Emeria n'amuyambako ne baplotinga bajje bamugyewo ekiro ne Kayihura president ng'ali ku mufu Sebaana Kansanga n'atemamu SSF ye n'agisindika eri abagundi babasanga bagenda kukola mukolo aba Kayihura baza mukola ki wano nti tubale nga mbamuze kumenya mveewo n'amuwonya kakati Uganda engeri n'okusasula omukazi oyo 70 billion ono gundi yali muka oba kyali ne Katumba nga bagamba bagala asasule 7 instead of what 7 billion kati ne mulwanirako n'afuna ekyapa n'agenda kati namulesa wa General Lukyamzi mukanyakana ne sente ze nga bagala zifuna naye kwali kulwana okusuuza ddiiru eyo naye ekyayambako Kajina yali agenda waliwo banga ttono avweko ngagenda kuwayo office yagiza okugumya kuba ekyamu tutte kugumya family temuggwamu maanyi nnyo aleseemu ekyenkima naye akasoli ako kalimu n'effumbi fetuwa Lukwago omukyala fe tumuwa omukyala naye lwakuba ndooza ekikalebezaamu olw'okuba enkima yeeri muki mukomera kati effumbe ddyo weriri najjo digumya timugume enkima ekola ki ekomawo ebigambo bya senior council oyo singa abadde akyakola amateeka senior nnyo ku Lukwago era bwe yagambye musajja yali mugezi sembaze endowooza zikyaliwo ne sibuwira weziri naye ebintu byatera okwogera ekintu yeomu ku bantu abatatya kwogera kintu Katikkiro yadde kinyiiza omuntu era oluusi akomekerezaga nti mutuwekoonako netuli lwazi Buganda lwazi olwazi kizibu nnyo omuntu ga nti ngenda kulutomera eyinza gwogwa oba n'olwabya ekitali kyangu olwabya so agambye nti omuntu akolera ekintu mu busungu kitera okumuddira tewaliiwo obusungu bwali bukutte gavumenti nga Sejjusa wandika ekibaluwa nakikasukaawo nadduka Sejjusa yawandika ekibaluwa nakikasukaawo nadduka mu busungu obungi kyebayita ani kiyita batya nkyerabidde kati bwakiwandiika
Monitor yasooka okuba scoop n'akikuba agiggalawo ennaku zaawera. Yawandiika n'agamba atya? Yagamba nti waliwo Muhoozi project ejja naye erina ba army officers bejja okutwala bagezaako okuwakanya abali mu kkubo lyayo wakanya project ng'ejja officer anaagiyimirira mu maaso mu butegenda ajja kigwako genda maaso. Era omusango ogwo okuggala okwo kwatwala ebbanga ddene nnaku oba 11 naye byaggwera mu kooti. National media yawaaba. Nation media yawaaba. Era ku nkomerero Nation media bagiwa kooti yagiwa biliyoni 3 giririra nga kuliko ne interest. Ze sente ze basasula gavumenti ze yasasula mu buliwo nga tetambuza kaggo nti muleete kino awo. Era olulala ate gavumenti newaabira Monitor nayo negisinga ng'erinayo giwammeka bwali butonotono naye era yagisinga. Gavumenti nayo yawaabirako Monitor nekola na apology ku page 1 manyi musiramu ne simu eveewo story oba ogitadde ku page 1 bagamba apology ebere ku page 1 ko wagitadde. Emisango mingi gavumenti gyewaabidde Monitor nesinga ogwa candidate twagwogerako. Yes, twagusinga n'emirala waliwo ogwa oyo Mwenda ng'akyalimu yali political credit. Waliwo ogwa Garanga okufiira mu Nnyonyi gwe nagwo gwali awo. Waliwo emisango ddala ezeefaafagana nagyo kasita weyita independent mu mawulire gebagezaako kulaga nti mirayo teriimu nzire ejja kulaga buli kyoyagala fairly. Kati ekiriwo ekyo senga kyabaddewo ekityo naye mu kino ekyabaddewo okulabula kuzze luvannyuma lwa kubonereza. Okulabula Nation media nti wano mukutte kubo ndikozebwe muti ABCD kwazze luvannyuma. Ekirungi ekiriwo nti waliwo okutungirira. Twalabye meeting zabaddewo nga ziriko ne mukulu Mwenda yaliko mu Monitor ebbanga ddene nga political editor. Era yafubutuka eyo okumanyika nti w'amaanyi n'alizayininga anti gy'ava ensonga emu gye yawa mu bbaluwa ye gye nnina gaga nti baboosi be baali bekkiriranya nga tebaagala mawulire agava mu bantu abamanyi ebintu ebingi. Monitor oyo gundi oyo Mwenda yayetanga story ezikuba buli kiramu ku KFM ng'akyaza abanene ne bamuwa liivu etaliiko kusasulira n'abeerayo ne bagamba akomewo n'agamba nti kubyemu gundi yammwe tayagala kwogera mazima nesigenda kusobola bakolera. Kati yali ku sayidi eri ate egamba enyigiriza abaagala okwogera amazima gabo oba toyagala tosobola kulwana muntu mwegatteko. Bw'oba tosobola kufuluma kubalira mu mukka va mu fumbiro bw'ava mu Monitor n'aga kati kankole gye bayita independent era independent etaliiko kyekubiira kaamala ebbanga kali independent ebyaddala naye katuuka ekiseera ne kabeera compromised. Era oli ayinza okukasanga awo n'akagamba ko kakyaliyo nkatunda 3 notakagula anti owa independence tebuliiwo ko kakyaliyo kasita ova ku kintu ky'omanyizizza abaguzi tokola ki walabanga red paper emitwe gye yakubanga bwe bagikwatamu awo neddirira kati gwe okyagirabako ye kyaliyo teyaggalawo ejjawo oluusi mu myezi 4 n'efulumyayo akatabo kuliko akaliwo kati kuliko kopi emu mu wiiki eno nga bagenze mu kabineti y'omukulu bagiyise blueprint cabinet gwe mutwe oguliko. So nze ndowooza nze mbadde simanyi nti kakyali nayo nti Monitor erina ebintu 3 kuba very soon egenda kudda. Yes, ku mpewo ku street, ku mpewo ku radio, ku mpewo ku TV ne ku mpapula nti bwekomawo kusinziira ku gali mu nkuubo ate nga tegabuusibwa wagenda kubaawo overhaul overhaul mu editorial
kusigukulula baedita bonna baani batekwa kubanga bali qualified editors si byonna agaluddemu bamuvunaane nga bamanyi nti gwe toli DJ si DJ mbu ate kati ndi DJ ne ba staff bonna batunulemu ekyo babawadde ennaku okuzaayo feedback olyoke komewo ku mpewo webiri ogenda kufunako kimu okubeera compromised nga independent wa amuru mwenda abantu beesalirewo kuba abantu mu Uganda tebalina reading culture kyekisooka kituufu nnyo wakiri ku TV abeerako ku radio abeerako naye omutwe bwagulaba bwati agala kusomako ate okumanya obwavu bwasukka mu Uganda mukka mu Africa mu basiba amawulire ne bateekako piri wozaayo nga ogasumuludde nga oli venda baga nti gano wagasomyemu gasasule wagatunze kati kyebakola bagafungula bufunguzi ne balinga wabeeramu wati bwati ku kikumi kye nja kuwaayo bibiri mpampiseemu kati bw'aba n'2,000 wakiri agenda ne Bukedde ow'olukumi kuliko eki bamukutte ne guno abasezi Bukedde alina ebintu ebikwata omuntu omubabiro ayogera nnyo ku bintu ebitukwatako tutambula nabyo mu bulamu nti bw'oba oyagala omanye okusoma Oluganda tobulwa kyosomamu osomere omwana we asomere waka revision ate ng'osuubirayo ne ansa enkya abanoonya omwo basanga omwo kasalabe kya omwo bya bulimi nekuleetera omupiira betting n'ozanyira muri zaala ku 10 buli lunaku erina gwekwata Bukedde olupapula naye ganago oluzungu serious buyers nga social media yajja bakwagaza bagenda okuleetera PS bagobye olw'enguudo president bagobye nga wabirabye dda kusomya mirundi mingi kati okwongerako enkubi ze 2 wateekwa kuba waliwo eggulu eryoyagalamu nga balinoonyereza okusinga ku kyokoze eki ku kyobadde omanyi ekyokubiri monitor bw'eba nga tegendere ku mateeka ago eyinza okudda mu online naye ate mbadde njiraba ne wano emabega nga mu saturation era ebadde tekola bulungi nnyo ne vision ebadde tekola bulungi nnyo omanyi lwaki bajjawo Sunday Vision simanyi sente sales nga ntono abantu bagula mawulire mangi abantu kati weekend bakuwa Saturday ne Sunday